tunula eri omulokozi. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Luka essula ya 23 kuva akanyiriri ka 26 paka 43. Naye akanyiriri ka 33 kagamba nti awo bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga ne bamukomerera awo n'abaali bakola obubi, omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Mu ssomo lyaffe olwaleero tujja kwekkaanya okukomererwa kwa Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo. Ekifo ekiyitibwa Kiwanga kyali kifo wabweru wa Yeruzalemi, ekifo omwana gw'endiga gwa Katonda bwe yafuukira ssaddaaka okutununula ffe okutuggyako ebibi byaffe. Okuyita mu Yesu Kristo, Katonda yatubikkulira okuteesa kwe okulokola abantu mu nsi yonna. Mu kifo kino ekiyitibwa Kiwanga bwe twekkaanya obulungi tulaba emisaalaba 3 era n'abantu 3 abakomereddwa. Asooka ye Yesu Kristo, oyo omulokozi waffe. Owokubiri, oyo omu ku banyazi eyeenenya era n'alokolebwa. N'omulala eyavvoola Yesu era n'azikirira. Era n'emboozi y'abantu ku nsi bw'etyo bw'eri nga bano abantu 3. Asooka Yesu Kristo omununuzi waffe, obu bw'ati era ekkubo lyokka eri abantu bonna ku nsi. Yesu Kristo ye yafiira buli omu ku nsi era ye mulokozi w'abantu. Bayibuli egamba mu bbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo essula esooka akanyiriri 15 nti ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi. Jjukira Yesu Kristo yagamba mu Yokaana essula ya 14 akanyiriri 6 nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. N'olwekyo engeri Yesu Kristo gy'ali ekkubo lyokka eri Katonda, kiki ky'olowooza? Mukkiriza olwaleero ng'omununuzi wo. Owokubiri, omunyazi eyeenenya. Nga ono omunyazi bangi ku ffe twali tufiiridde mu byonoono n'ebibi byaffe, era ffenna twali wala okuva eri Mukama, naye olw'ekisa kye twalokolebwa. Kitaffe ali mu ggulu tayagala muntu n'omu kuzikirira. Omuntu yenna kasita ategeera ensobi ze era n'ayatula ne yeenenya era n'akomawo eri Katonda ajja kusonyiyibwa. Mu kitabo kya Nnabbi Ezeekeri essula ya 33 akanyiriri 11 Katonda agamba nti sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'omubi, wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere omulamu. Owokusatu, omunyazi ateenenya. Era ng'abo abangi abavvoola Yesu Kristo ne kaakano, n'omunyazi ono bwe yakola. Akanyiriri ka 39 kagamba nti n'amuvuma ng'agamba nti si ggwe Kristo, weerokole wekka naffe. Ono omunyazi yali asasulira bibi bye bye yazza, n'afuna omukisa nti yali kumpi n'omununuzi, naye olw'obujeemu eri ekigambo kya Katonda n'agaana Kristo Yesu era ekyamuviirako okuzikirira mu ggeyeena. Kati gwe nkubuuza, banga ki ly'onaamala ng'ogaana omulokozi Yesu Kristo? Nga bwe tulabye olwaleero wano ku nsi waliwo abantu ba bika bibiri, abo aboonoonyi abaalokolebwa n'abo aboonoonyi abaabula. Omu yafiira mu byonoono n'ebibi bye, omulala n'asalawo okukkiriza Yesu Kristo ng'omununuzi we ku lw'ebibi bye. Yokaana essula esooka akanyiriri 16 kagamba nti kubanga kukujjula kwe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa. Amiina.